kati leero teachers are exposed. Hey, teachers have been exposed. Muri nyaka giri tumanye ono munafa afuluma cha class balengera omwana ssebo nga bamusonseka mu boot. Omwana yakkirizanga okusaba okwemwanga ne teacher. Yes, same school. Mufulumya omwana ne bagenda nga banywa omwenge. Yes. Kati omero that teacher was a drunk. Yali anywa. Lwakubanga ate abaana bali bakifudde omuze ogulimbira abasomesa. Nane bwamanyi bambi naye yalimba. Nange nalimba koko. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie nafe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Welcome back to our YouTube channel. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe eno eya Babinals. Babinals omukyala omufumbo Kachala Koli guy. I know. Aka nino taddeko wait nemba de Kachala nene kyali Kachala. Yayo aya Kachala the mwami wagamba atagejja atakogga season by season. Achanyumiriza. I know. Nemnanga tenga it's not like our akulabiridde. Andabiridde nene ngeneravirira. I know. Nene yewe kisina kyama kyenjikolako nze wemala okuzala nzirayo hormones so lwa bachala nze olumukale omanya a person can compliment you ngane babranga tosala weight nga togejja kati mbanda omuntu abayitaga ku pressure kati sometimes I fear to say thank you kubanga sometimes aba omuntu like mampulira bube bakitaba kya there's a word for that kati mbanga manedda nawe oli okay like nze ndi bwentyo just nze tofayo nze you know but newozaako bifo kyo appreciating that's a what naye nga nebaza mukama olwakawitikano mbeerawo nga nyiriranga mbako buli kaseera mbanzira buto nesanyusa omwami wange weyansanga bwenkyali minoze kyambala engoye zange neyambala ku campus nina obugoye bwange wa campus nkyabwesala mbeerawo mukasimo abeeranga ka baby girl mukama mwebaza how are you Filina? I'm good, I'm fine, thank you. Good. Mukama nkoze bulungi obutagambika. I must say. Amina. I'm really fine. I'm doing well. Yeah. Namwe abagoberezi baffe tubagala nnyo mbere nnyo kusubscribinga abatanaba bitegera bulungi wano tubeerawo tulumya content about marriage, about faith ne motherhood. Netujja tugende ku bintu ebibadde ku social media ebitambula. Tugamba social media waliyo ki. Kati leero teachers are exposed. Hey! Teachers have been exposed. Waliwo omuwala ku social media yavaayo asomera ku Kampala High School. Wano ndo Kampala High School ogiraba wali eri. Omwana nga avaayo ng'agamba omusomesa yamulemesa okukola like yakola ebibuuzo ne the teacher was mwagala amweyagaliza kigambo kimbuze ne kamba we story kamba ekiramu ku story then tugidiscussing kubanga oyinza okuba nga olaba nawe for the first time nga togimanyi but if you're watching for the first time please subscribe, click on the notification bell so that every time we put up a video you do not miss out. Tubagambe what we stand for marriage, faith, motherhood or womanhood. Ne social media tujayo ebintu ebimu tujja ne tugabana namwe ne tudiscussinga lwaleero tulese basomesa omwana abadde abayo ku social media ng'agamba omusomesa mwana muwala yatula senior 4 last year omwala mu senior 3 yali mu senior 3 mama we naafa mama we yafa atandika okweyiya bambi ng'omwana ngayoza engoye na school fees mu story yagamba nti yali akeeranga ku ssomero by 6:30 ngali ku ssomero asobole okugenda okukola ki okusomako early enough nga banne babali mu prep asobole okubeera nga engeri gyaddayo waka ngali busy ng'akola obuli mulimu after time wesoma so on a fateful day yakeera ku makya n'asanga omusomesa waliwo particular omusomesa abeera akafaananyi kataddeko awo mugenda bamukalaba omusomesa n'amusanga n'amuwa school fees n'amugamba ndija kusoma pa usual omusomesa atula ku gate n'abasaba gate pass manyi ebyedde eby'essomero n'abasaba gate pass so n'agamba school fees nzina biki so on that day omusomesa n'amugamba woba wano ogenda oyere computer lab so omwana n'agenda okukolera computer lab omusomesa n'amugoberera so bwe yamugoberera ku computer lab omusomesa ng'atandika kukola ki omusomesa atandika with but of course yes yasooka n'amugamba baba nenga kile kya mama wo biki but mama wo yafa I can give you a life nsobola okutuusa obulamu bwo ne tubeera mu secret relationship ekimu nsobola okutuusa obulamu bwo nobeera girlfriend wange
nenga wamukwatako bad touches. Oh my Ngoma namugamba nonze sagala bichi nadduka nagenda che mu toilet nakabira eyo. We yakabira eyo omusomesa nasanga yo mwala omulala. Story yo mwala bwe tubegenda. Mbu yasanga yo mwala namubuuza what is wrong. Mwala namugamba teacher akoze kino na kino. Kogo omwala namugamba onange kituntu kyatuka. So which means guno gubadde muze gwati omusomesa oyo particular teacher, which means akikola oyo yeka akikola n'abaana abalala bangi. Oh my God. Kati munnange mwana we yadduka n'agana omusomesa n'amugamba mbuno it's like you will regret what you have done. Oja kiraba. Omusomesa during school nabeera ng'atambulira ku mwana ng'amuwa punishment. Yes, amulemesa amubuli ng'amwogera like omanyi nga wanaakusaza omanyi basomesa bannange banakoza mu baana nga wona abeera mu baana ogamba nakumalako emirembe ku ssomero ng'ayagala oba essomero liveeko. Exactly. Akuwuliza bubi baddaneli na coffin omwana sharingako kale ne muganda we mukulu kubanga naye bamukoze interview n'omuwala n'omuganda we mukulu namugambako naye nga of talina kyamaanyi kyakukola mu muganda we yamuadvise omusajja omusomesa gwesonyiwe kola byayegamba okukola. Oh my God. Muganda ki yamugamba? Like wakuwa punishment zikole obeere nga omwejjako. Kati omuwala we yamugamba okulopa we HM naye nga HM n'omusomesa they are really close. Sala ndibagamba bali relatives oba biki kwegamba headmistress n'omusomesa balina omukwano. Obanga emize gye gimu. Oba ziragana oba beyagala something like that. Anyway mbu tetumanyi kituufu naye nga omwana tuba tukakola UNEB musajja nti alaka omusomesa asomesa computer bayita IT omusomesa nga tawa mwana CD info etakola omwala nga yeekubako ng'agamba kale kankole notes notes zeyakola nga omusomesa aziyuza result okomawo ng'omwala alina X for that paper as in fail or good. Hey, now this girl is so brave. Bambi actually so brave. Yagenda ku police nawaba omusango. Oh dear. Nawaba omusango yagambako ndowooza abasomesa naye ne batakitwala serious. Nawaba ku police. So yababa ku police natambuza omusango. Yafunayo mukama yamuyamba nafunayo ba lawyers. Namuyambako ku misango naye atuuse okuba yagamba okujja ku social media agenza okulaba nga sente zimuweddeko tasobola kulola balawyer like kusasula ba lawyers. So najja ku social media bamuyambe. Nembu yamala ku police bamala oba essomero lyagula ne UNEB ne bamuwa maxi kwegamba there's something that was played there and then results came back ne bamugamba mbuno yafunye D. But how? Anyway, we need to find out more about that. Naye nga omusango gwo gukyagenda mu maaso naye awo bwekinetera okubuuza bannange tutwala abaana mu masomero naye kiki ekigenda mu maaso but teacher relationship z'abasomesa n'abaana tesitandikidde ku ono. Nange nali nkiwuliddeko even in my high school siti nali nkiwuliddeko nali nkirabyeko. Yes. Teacher, one specific history teacher, history theory to be specific, yali omuwaddeyo yali atwalira omwana mu boot like boot. That teacher okay yali asomesa history 3 ne div 4 but when it comes to div 4 nga ekigamba kikubawo nga bwe kiri okina okuba like how he was very obscene like nga yogera ebigambo ebinene. I remember one day yajja n'antula ku desk yange nankonera wati mbuno ki mboli serious nnyo like yali asomesa n'atuwawo kagundi ka example no ka discussion within like ka discussion ku desk zaffe kati nali discussinga ne mukwano gwange awo bwe twamala n'entuula najja n'agamba mbuno ki nga weesirisiza nnyo lwaki weefula serious nze like nga simufaako because nali saagala engeri gyali akubawo agagambo gaagwe eri ayogera agagambo agannene kati nga simuwa nnyo gundi eyo simuwa audience kati after some time ng'abaana mu dormitory oli omuwala nga bagamba naye gundi buli this day tetumulaba you get like nga mujjamu bagenda like ng'alina wa parking emmotoka ye omwana no n'agenda n'amuteeka mu boot jjukira walise ku gate baba bafuluma bafande bakola ki naye tebakebera mu boot just bakairamu bwe bati nga oli agenda ate kati kumanya yali akimanya emizeejo kati ne basikali yali bafula mikwano gye ng'abazanyi ogamba kisebo bla bla kwatayo nywayo soda otegeera so nga okumukebera n'obutamukebera because
you've become their friend, Yes, you know. yes. Already yababba amagezi kali. So nga abawayo mu 12 ng'agenda kati what the Domada babetanga domada. Metron. Sina metron abaana betwali tusera bo mu dorm. Where room I wasn't in that room. Cubicle, cubes. But wait, where does this babe always go on this day? Agenda n'akomawo like akikola atya, like because teba get pass fena generally nsomera okufuna get pass mukwano omala kulwala nobanga in fact olinga agenda okufana oli kaba kwa get pass nogenda ate you can't leave school unless you have your parent. So it was, people were concerned like I got to know about it. Yes, afuna cha get pass afuluma mama twagenda nebaga kati so they wanted to know like so, ne mulinya akagiri tumanye ono munafa afuluma cha class balengera omwana sebo nga bamusose kamubuti omwana yakkirizanga okusema okwemwanga ne teacher. Yes, ate weewunye she was very small. Olonga muli mu class ki senior 5 senior 5 I think by then we were senior 6 kati ekisesa kino she was very small, like small in body nga kasaizi kange nga kasaizi ko naye nga teacher nga muwanvu nga munene. In fact that's how she used to fit in the kabuto kwanga ne kamotoka kenyini tekali kanene buno bu corona wanale corona obo bwedda naye songo omwana bamunyiga mu kagondi kati bwe bafuluma gate nga vayo nga tule eno. So n'omwana kali naye era naye yajja I think ebya sex abitegeera abaana bena kali nno bulaba kati how many years ago 5 years ago let us say that was 2010 I think. zo relationship z'abasomesa n'abaana zibaddengawo masisandisere teacher sebo akutuukirira jjukira omwana wa senior 5 obeera olabika bulungi maama nga twagiriranga senior 5 oba olabika bulungi mulimu ne times emujjawo mu busomero mulimu n'abaana nga bajjawo mu busomero nga beesaza obugoye nga balabika bulungi ate senior 5 oba namukulu mubeera open n'abasomesa nga muwogera nese waliwo ne bafom bilozi abayagalanga abasajja form 3 ng'abasomesa bakwanyira ddala abaana anti n'abaana bennyini babu you cannot only blame teachers n'abaana nabo they come nga bakirimu kubanga nze how do you convince me noteeka ne mu boot nanti ba teachers anti kati zewe ngamba teachers should follow their ethics. I'm sure nga ndaba ngozze wala nnyo sure video nakulaba badde nga agenda akasana oli comfortable I'm okay. Like they should stick to their ethics. Signing nti ngenda kusomesa banange jangu osomese abaana abalungi tebaggwayo abalinde bakule naye yo musomesa ya good thing is bamujjako gundi ye bannaaye nkunyumiriza eyo kaliyo n'endala bamujjako certificate ye kale wali endala ate kati kino kirina waasi bamulopayo ekyatabuka ku ssomero ne kitabukira ddala ne bayita abaana nagamba mujje mutule ku scenarios mbuto yali n'oyo yekka abaana ne bavayo ne boogera nze yankola kino nze yankola ne bamutwala mu gundi awo ne bamujjako ne gundi kati ate noyo kirina waasi mbulira yoge banaye teachers especially male teachers banaye mweddeko ono naye yafulumya omwana era same school mufulumya omwana ne bagenda nga banywa omwenge abaana abakiraba gye betasoma na bamanyi nti benjogera bituufu nga bagenda nga banywa omwenge amadde okuva mu bbaala wuyo bagudde mu accident omwana w'omukazi safiiriddewo ku support ekiki yes that teacher was a drunk yali anywa he was a yali mu class ki simanyi awutwali twavaayo naye kati tubiwulira manaye mwawulire Mr. Gundi kofe kiki yafunye accident buli kimu kiki kyamenyese naye nze ndowooza ndi Katonda okumuleka nga mulamu kyali kibonerezo kubanga bagamba yamenyeka buli kimu si magulu si mikono si ki motoka mbu essomero lyawoza batya ku muzadde simanyi nakumanya naye nga yo mwana ye yafa naye bannaye amawulire g'edda gaali mabi senga guno omulembe senga essomero balipiininga olupiininga okimanyi mwana w'omukazi yafa kubanga he was driving while drunk atamidde ne ate abasomesa babeerangamu n'obumotoka tebakwanye baanawo ate ne yali mukambwe ng'akuba bya prep abo abakwanyi nze yansambako wane yansamba wane ali natwayitamu basketball nga nkooye neŋŋamba kaneebake kati mulingiriza kumbe yali andaba shadow nga muntegezako banaye nagenda okulaba ekintu kisamba lumu
omusajja oyo era tonsesa sekulimba wano I can't even forget nagenda mu klasi nga nkaaba naye wano oyo omusajja aliyo kati yasiraana ebyembi bisekebwa naye banaye ate nekyewuunyisa okumanya Justina Mwenzi kubanga n'omukyala gwayina ewuwe waka yalina student waawo okugamba yakaze kokwana abaana I think ye kwegamba kamulimu kati obaka olwo kugambe yali punishment oba kyali kisimanyi nawe nyinza kiyita banaye nga kati ali eyo kyali yamenyeka omwana talina nakyategeera ali awo naye banaye bannange you people naye banaye kibula abaana abantu bayigirize abantu bayigirize kubanga let me tell you there are so many people abaana abali mu relationship n'abasomesa mu masomero naffe twamuyina ndoza but I'm sure every school has that teacher. I think every school has that teacher. And the thing is abaana bamanya naye manyi ne school administration sometimes no batya okay admin yebemanyi naye omwana aba atya okuloopa ng'abayinza okugoba mu aloopa bakkiriza amu bakkiriza of course they allow but others fear to report. Me, I'll give you a scenario. I was coming from home. I was going to school. My father n'ateekamu amafuta mu mmotoka n'awa mukwano gwe musajja n'aŋŋamba ntwale ku ssomero. Musajja n'ankalakata bulungi. Okwekeza ekigambo ekibyo kalakata okimanyi balwa. N'avuga kale emmotoka. N'avuga emmotoka tutuuka mu mukono gwe musajja ng'amba omanyi don't go to school. I want us to first go somewhere. Ngende nkugulireko obwokulya. Ngeri gyokooye osooke weebakeemu bulungi enkyo ogende ku ssomero namugamba take me to school I'm going to tell my father. Can you imagine tata wa mwesize musajja mukulu bannange later I told my father n'abazadde it's very good to be open and friends to your children. Nze nagamba tatange okimanyi nti oyo musajja yangamba tatange yakyawa omusajja oyo mpaka kati kubanga ekisooka yali musajja mukulu like nga mukulu ali mu myaka gya kitange omuntu akuwadde muwala we omumutwalire ku ssomero nene ekintu n'abazadde kwesiga naye era byonna byonna it comes back to the parents tuyigirize abaana baffe tubawulirize our parents do their best Barbara naye kati oyo waba alimu omuzimu gwo ogw'obwenzi nga ye kyekyo Katonda akikolera ki ani omwana omutica anti kati ajja kubeera persistent agenda kutiisatiisa tojja kufuna tuyigirize abaana boogere maybe to speak out n'abaana bwe bareportinga to the parents baneetuwulirize abaana lwakubanga ate twe abaana bali bakifudde omuze ogulimbira abasomesa nane gwemanyi bambi naye yalimba nange nalimbakoko nga njagala bankyusa essomero baganye ankange mugamba njagala kukyusa ssomero aganye okuza negamba that teacher is even vibing me nga bete tankwananga nako ayi mukama atusaasire anyway tuwulirize yalimba mutisha yamukwata ku bbeere naye nga yamukuba omungo gwa prep agamba ojja kundaba n'awaayiriza omusajja akabala amaziga namugamba batadde mu disciplinary namugamba yishwa namugamba yes n'akaaba omanyi ababwana nange naliyako ku stories n'akaaba naye yafuna ebweru nemuga look at me that teacher really touch nakakwasagala ekyoyogerako toyankutte nagamba kubaani omuggo yankuba omuggo nanswaza anti yalinawo ka boyfriend kati nga bamukuba omuggo gwa prepo ng'ayogera nawulira ng'aswadde nagamba tujja kulabagana nebyo nebyo bibeerayo byo bizibu naye nga mukyo mu kintu ky'abazadde okusomesa abaana banaye tuyigirize abaana tuyigirize abaana self esteem tuyigirize abaana speak out ate abazadde tuwulirize n'abaana bambi yesu olubalimba n'omwana we oba omumanyi omwana oba omumanyi nogamba nti ono omwana ate naawe omwana waayiriza kijja kulumiriza tolowooza nti you'll get away with it kati ngoyo mazima ddala musajja wattu tebamugoba teacher bali mu disciplinary committee I think it was the first of its kind I think kale ne bagamba maybe abadde amukuba omuggo like maybe negumugwako like as a mistake oba omukono ne gukwata ku bbe like batyo bakitwala kubanga kyalina incidences ezo nti naye banaye abaana kati nkiwoni wa Kampala High omuwala agamba abaana baana bavuddeyo nga bamulumiriza that particular teacher nga bamulumiza nga bamugamba omusomesa yonna akoze kintu wano waggulu wano e Makerere mu university
Neze banenze bitusabe lecturers nange nebaza mukama naye nkubuulire lumu nze natuka ne ngamba ne bane oba bane Barbara, it is true. One time bafulumya results zaffe of one specific paper kati ng'abaana abamu marks kwe ziri ng'abamu teziriiko. Of course marks eziba tezize ezizo kyosooka okukola ogenda ku lecturer's office. yes Kyali kimanyikiddwa nti ye every Tuesday abeerayo mu office naye abaana bano abaalinga mu class ezaawaggulu neze bada nene de tutokola course yem that also had that lecturer in your habits munaye mwebali naye abaana abali mu class ezaawaggulu ko baali batugamba nti you don't want to fall in so and so traps kati ne marks zino okuzisigazaayo yali azisigazayo nga katego like okufunirako abaana naye asobola okukwata pepa nga 10 n'atazireleasinga ne mulyoka mugenda mu office ye kati mumugenda naye abaana nga kuliko abalenzi kubanga jjukira twakozesanga registration numbers okubeerako abasajja nga bazita ezaabwe kati nga my dear please I don't see my marks come at this time find me here ayina mukwano gwange gwe yatoosinga bambi naye wanaaba tulaba ajja kugamba nti kituufu yamutoosinga nga amukubira amasimu nga mugamba find me nankulabye find me in Chikoni find me in Wandega just nebuuzanga kati omusomesa lecturer because for us our lecturer janga mu class n'asomesa n'afuluma n'agenda unless they are very active mu class okubeera nga lecturer akumanyi n'atwala ne pepa yo kati ngezanga nebuuzafunanga tyomwana ogabe tamanya mwana kigekite naye mulimu n'abamanyi nga yakwata registration number yo oba nakwata erinnya twawalikako ng'amanya registration numbers naye n'ekirala ku university tuli bantu bakulu omuntu oba omwagadde jangu oyogere naye mugambye nkwagala mukiriziganye aba takwagala muveeko nange balolo kyakubonya omwana mu first rating ata graduating because of marks oyo lecturer ffe gwe bagambanga nga kwegamba lino ku campus muna atwala gundi nange marks zange badde saazifuna nine ngamba ne mukama gwe ba-exposingaawo ku mawulire oba wamulabako mabega kaawo naye yansomesako kungambuza abaana naye omusajja tebamuwaayiriza nga yali hambo mama nga buli mwagamba gwe Fifi thank God you didn't fall in his sibikiriza kati that experience agifunira ku mulimu era nga bosi yali banayo you people naye sex kintu kitabuzi nze bosi asooka kunkwanako neno nga ndabika ntya ng'oli katinitini bambika nnyabo nalika nabaze bujje unategeera mu bannaye kale abasajja baagala yes bannaye teachers please naye nga olaba ngogwe bajjako gundi his right nga takyasuddamu no naye bane bwekibanga kituufu balicense ba certificate oba certificate bazibajjeko bannaye abaana baffe bagenda kuono bagenda kufunira embuto mu masomero bafune endwadde because of teachers nga goyaka nnyo banaye genda olunde embuzi ate student teachers nabo bali banyirira ate nga student teachers bannaye awe nali mu senior student teachers abanyirira these guys babaze for internship naye nga bwambala naye this time sijja kulimba nti abasomesa tebaleka tebakwananga abaana naye abaana babeekwana baali banyirira nga bajja mu sikaati obukondo but that year our student teachers were warm handsome they used to dress up so nicely naye babaawo okusomero naye manamba g'abaana ezo kyali muhulidde mukama yakimanyi naye ng'abanaye abazadde nze gamba tubone kyamaanyi tuyina kye tuyinza okukola ng'abazadde definitely tulina okubeera nga abaana tubabuulirira from ene wansi n'omwana ekyo kino ekyokubuulira abaana kyo mu mazima kirina okuva wansi we start at a young age tubeere abaana nga tusobola bwekyali awo ekisiyaga bwe kyatandika nga abaana bange buli kaseera mbagamba gwe ssebo tokkiriza muntu kukwata wano tokkiriza kino sondoza na kino ekintu abaana tulina okuba nga tubatandike nga bakyali togamba timunakyali muto tebakyalimu kintu bya buto oyagala max oyagala lupapula so abaana tubabuulirire tubagambe at a young age tuwale kyakukola yena gyekyo gye tulimu abaana tulina okwogera nabo kubanga abaana bali ki abaana we have to teach them how to speak out if something happens to them teach them how to speak out be bold come out and speak ekikyamu kikyamu yogera
omwana agenda kufuna ekintu omwana asirike nakyo kubanga akutya n'abazadde temutiisa baana kubatuukirira kubanga omwana ajja kufuna okunyigirizibwa ewaka ng'afuna okunyigirizibwa ku ssomero asirike n'ekintu kimuliire muli so abazadde tubeere open eri abaana baffe twogere nabo naye n'abasomesa baddiya tubaagala nnyo omu abatufuula kye tuli naye mweddeko gwomusomesa tosfrustratinga mwana wotyo olaba school fees azifuna mu buvubi bwalina omuyigiriza ate n'omufrustratinga bannange so mugambe ba head teachers bagaana just like mwana we yakola go to police ayinza okubanga na head teacher yennyini yabikola ebyo genda mu mateeka mulope if you're also there do you really want to help out in this case you could be a lawyer and you want to help in one way or the other mala jali social media her poster we jali ku page ya SB4 media because they are airing this story bambi he's doing a good job webalenyo sebo womanyi we need to give credit where it's due he's doing a good job then I think also salt media ya fulumza story yo nomala yageze nayo gererayo but also ku TikTok kwali mwalanga yogera story yo so if you want to help her please there's a platform that jali ne kweze story jajira abajeri ku social media so you can go ahead and help her nafe mutamu wala bambi tukusabira era twebaza okubeera nga you've been able to come and speak out bantu bangi babiyita mu tebasubira ku speaking out asirikira nekimuliira eyo myaka mingi abasomero bino ebintu bizenga bihappeninga mu masomero naye nga bantu tebabyogera bibaddewo time mwe twasomeranga mwennanga ne ku campus imagine abana bakaba some people didn't even graduate kwanga lecturer even my sister gwenzirako by the way she didn't graduate kwanga lecturer no she didn't lecturer yamu frustrating nga nasirika namuwa retake nasirika n'agikola namugawo ojja kola retake emirundi nga 10 mpaka ng'okoze kyenkugamba tegedde naye yasirika kati dadi amunenya later awo lwaki to graduating naye kati bifuluma later and she was frustrated by a lecturer you see so kati abalecturer balopawa banaye kubanga no lecturer gwe bakuta recently kyatwala mu myaka mingi waliwo kati jukira naawe oyinza oteekamu ku magezi kati oli teyakozesa akakamera n'amukwata oli yamutegeka kamera viewers mbere bagezigezi ng'obwana bwaki oba bwandiga oba bwaki oba bwambaata banange the video is already too long tweyanza nnyo okubeera nga mutulaba please subscribe bwemusubscribinga tebaba charginga baddiya if you have anything to advertise with us we are Christian based we do content about marriage about faith and motherhood or womanhood so oba ina ebintu ebikwatagana ku ebyo bambi hit us up oba ina concert nga ya gospel hit us up oba ina restaurant nga yabalokole bambi hit us up and advertise with us this is your platform. We are open obanga oli mufumbo gaga kusharinga surprise birthday ya mwami wongo mwami wa mugulide page mu changa gaga kiteke kwa ninde ku internet ebyo byenjagala tuyite tuberenga tukwatako nawe oba ina story yo kugabana best friend we nachi yakukola story gitebolo okubanga tuyigamu we are open the numbers are always on the screen sigadde ndi babinals nange fifilina thank you for watching see you in the next video bye. We love you.